CDC, Right Honorable Deputy Speaker, nabanga atuuse wano tusanyuse kubanga naye atuuse ateze ne mukyala we. Mukama olunaku luno lutwemu mukisa, abakyala bonna we bali wano mu Gomba ne Uganda yonna leka babeere ba mukisa kubanga ye banakazadde b'eggwanga. Era naffe abasajja tuweeyo omuwendo okubalabirira era n'okufaayo eri abaana. Kale olunaku luno tutadde emikono gyo era n'omukisa gwa Katonda ayinza byonna, omukisa gwa kitaffe omwana omwoyo mutukuvu, omukisa gubeere ku President Yoweri Kaguta Kyagulanyi Museveni wamu ne Mama Janet, gubeere ku mugenyi waffe omukulu the Right Honorable Deputy Speaker ali wamu naffe, gubeere ku Honorable Nayibale ate ne bale Honorable baffe betulinawo olwakojo bonna tubasabidde omukisa, n'abakyala mwenna n'abaami mwenna n'abaami mwenna, kaakano omulembe n'emirembe. Amina. Mama Janet oye, Deputy Speaker oye, Mukyala we oye, Honorable Nayibale oye, Honorable Lwakojo oye, Bamemba ba Parliament bonna oye. Olw'obudde obutono omugenyi waffe omukulu bw'alina kubanga alina olugendo, munzikirize okubaaniriza naddala mmwe abakulembeze kuba kati muli Mugomba West mu constituency yange eri Mugomba district. Kanneebaze munnange olw'omukolo ogw'ettendo guno mumukulireko mu ngalo, akoze omukolo ogw'amaanyi. Weebale nnyo Honorable Sylvia. Nze ne family yange abakyala aba Greco mbaleetedde kashi ya milioni 10. Mukama abazeeyo mirembe. Webale nnyo Honorable Robina. Njagala kwebaza nnyo ababaka ba NRM abave mu Buganda. Kyemukoze eno unity y'amaanyi ate tujja kubawagira kubanga ffe mwe mututuukako okutuusa ebirowoozo by'abantu bamwe. Tujja kubawagira ekirala eno gye navudde nasoose Ngoma Nene ne bangamba abantu eyo tebalina ssomero lya siniya, naye MP wamwe omukyala yali nga yakamala kutubuulira, so njogedde ne maama essomero lya Ngoma Nene Parent Secondary School tugenda kulitwala mu gavumenti, so abeegombora eyo tugenda kubawa essomero eryo. Omukyala wange awadde obukadde 5 kubanga badde awo omukyala mune, ndowooza kati ndina kununula abasajja. Netwaga nti naffe abasajja manyi tukyalina, so nange ng'omuntu ngenda kubongerako abakyala ba Agrico obukadde 5. Abakyala ba Agrico mu ngeri ku kalulu bananga kalulu, so kanziweereze Honorable omukyala. So munzikirize MC nja kusoma obubaka bwa maama kubanga yabuwandiise, ng'ojja kubakyusizamu nga ngenze kubanga waliwo gyendaga obudde bumpite nnyo. Ono obubaka bwa maama beegayiridde katubuulirize kubanga yabuwandiise ate nga bugenda ku bakyala beegomba n'abantu mwena abeegomba. Mama says kubanga yabadde amanyi yajja wano yabuwandiise John
Agamba, I'm happy to be in Gomba today, not only to officiate the belated International Women's Day celebration, but also to launch an important program for our people, the agriculture, livestock and cottage industries, Agrico Women's Circle. I was also happy to commission one of the projects at Ngoma Nene Primary School that Dr. Harris Kirumira has worked on through the Kerimu Foundation, a local NGO. I was informed that he has done work in 7 other schools. Thank you very much, Dr. Harris Kirumira, and thank you, Honorable Nayebare, for sharing this day with all of us. Ngamama Sima Honorable Nayebare ne Dr. Harris Kirumira, gwenvude kurabe emirimo gyakoze ng'emirimo yatendo atenga mama yamuwadde essomero yaluwadde entebe zonna ez'okuteeka mu bizimbe by'essomero, n'amuwa computers 10, nange neneemwongerako $1,000,000 ku ssomero eryo. In the same vein, I applaud all the leaders of Gomba. Thank you for serving our people selflessly. A special thank you to the Right Honorable Deputy Speaker of Parliament, Nange Yansimye, who has joined us here today, members of the Buganda NRM Parliamentary Caucus, ministers, local government leaders, and all of you have joined us at this function. I congratulate the women of Gomba district for this formidable initiative of mobilizing yourselves into the circle right from the village level to the district. This indeed is a demonstration of what women can do when they choose to work together. Circles are premised on the nation of coming together in a self-help initiative to pool resources, build a saving culture, and obtain soft loans for income-generating activities aimed at improving their financial status. Circles help women in the same community who know and trust one another to raise their own resources, thereby addressing the challenges of financial exclusion caused by the barriers they confront when trying to access finances from unfamiliar financial institutions whose terms they cannot afford to meet. Indeed, we thank God for the success stories coming from the women of Gomba who have benefited from their membership of the 314 circles since their formation in 2022. I'm sure you have heard me tell the success story of the Grameen Bank that was founded by uneducated and impoverished Bangladesh women who saved so much money after being mobilized and supported by Professor Muhammad Yunus. Professor Yunus innovated the concept of collateral-free microcredit as a transformation intervention in uplifting the rural women from poverty. He started by giving out a collateral-free small loans of $27 of his personal money to 42 families as a startup capital. He had discovered from his research that extending collateral-free microcredit to the wider population was a sure way to stimulate business, entrepreneurship, and economically empower households.